Kino kitundu kya kusatu kya mawulire gaffe ag'omunyo live era nkwaniriza. Ekitundu kino tugenda kitandika n'amawulire g'okufa okw'omugagga BMK amanyiddwa nga Bulayimu Muwanga Kibirige. Ono yafiiriddwa mu ggwanga erya Kenya, yafiiridde mu ggwanga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Omulambo gwe gumaze okuba nga gukomezebwawo ku butaka era ng'agenda kuba nga aziikibwa olunaku olw'enkya. محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا tutule edakiika 2-3 bave mu mamotoka n'abagapakinga balina okutwalibwa betategedde bagateeka mu bifo ebituufu. Ekisooka Ibrahim omugenzi ye yasookera ddala wano mu Uganda okuteekawo ebijja by'abasiraamu ng'omusiraamu yenna bw'aba afudde wano mu Kampala tumutwala nkoowe. Ekitegeeza senga omusajja avudde Arua musiraamu n'afa talina bijja kuno butereevu agenda nkoowe n'aziikibwa. Ekyo tukimujjukirako nnyo. Ekyokubiri yabadde omusajja atajjidde nnyo ssente ze mu kusomesa abasiraamu naddala basseeka n'abalala. Buli seeka gw'onoolaba ayogera oluzungu mulimu essente za Ibrahim. Mabiti etwalibwa enkoowe gye tunaatuuka ku ssaawa 5. Asaalidde wano kiyinza okuba kimalira n'oteeyongerayo. Tuli ku mbeera zikontrolinga muwendo gwaki gw'abantu. Yatusobozesezza okunona mukwano gwaffe muganda waffe Entebbe era natuusa bulungi ne tuba tutambudde bulungi tetufunye buzibu bwonna twanguyiddwa embeera yonna. Tusaba Katonda amusaasire amuyingize ejjana ey'emirembe na byonna ebyamusobako abimusonyiwe kubanga Katonda ye musonyi ye musaasizi.